Kooti ebadde ekubyeko abantu ab'enjawulo okubadde abooluganda lw'omugenzi Moses Radio nga bakulembeddwamu maama we n'abooluganda lwa Troy Wamala avunaanibwa era bano babadde balindidde ensala y'omulamuzi. Omu ku bawabuzi ba kooti yasabye omulamuzi agoba omusango oluvannyuma lw'okuba ebituli mu bujulizi abawaabye okuli ne DPC w'e Katwe Frantai Ramsay obutakwatagana. Omulamuzi asinzidde wannawakanya eky'omuwabuzi wa kooti n'ategeeza nga ye bw'agenda okusinza ku bujulizi obumuweereddwa. Agamba nti oludda oluwaaba bwasobola okukakasa nti ddala kituufu waaliwo omuntu eyatemulwa, bwasobola okukakasa nti ddala kituufu ekikolwa ekyakolebwa kyali kya bumenyi bw'amateeka. Omulamuzi asingisizza Troy omusango ogw'okutta omuntu mu butali bugenderevu. Obujulizi obwaleetebwa mu musango guno bwasobola okukakasa nti Radio yafa naye omuntu oyo yamutta teyalina kigendererwa kya kumutta, era bw'atyo n'asingisa omuwawaabirwa omusango gw'okutta omuntu naye nga tabadde na kigendererwa kya kumutta. Oluvannyuma lw'omulamuzi okuwa ensala ye agambye nti yeetaaga obudde okulaba ekibonerezo ekimugyamu okusinza ku musango ogumusingissiddwa, era asabye kooti okuddamu okutuula nga 31 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno okumusayira ekibonerezo. Tuli contented with n'eggundi ya kooti. Kyetaaga bamuvunaanire ddala kigende ne ku likodi n'abalowooza okukola ekintu ng'ekyo yadde okuleeta nti balina nnyo amaanyi bonna bafune okuyiga. Okusinza ku munnamateeka w'oludda oluwawaabirwa Leonard Kasibante, omulamuzi asize bulungi omusango era nti kye baali baagala bwe butavunaana muntu waabwe musango gwa butemu era nti kikoleddwa. Nsala tugiwa ekitiibwa n'ekyo tekitujjaako naddala omuwaabirwa tekimugjaako ddembe lye lyakujulirwa kubanga asuubira mu bingi ebitayogeddwako. Kasibante agamba nti newankubadde bamuvunaanye gwa kutta mu butali bugenderevu, wabula omuvunaanwa alina eddembe okujulira singa aba aweereddwa ekibonerezo kye batakkiriziganya nakyo kubanga ebintu ebimu omulamuzi abibuusiza amaaso ng'alaba ng'ebitono so nga by'amaanyi. Naddala okugamba mbu nno mbu yeetaba mu kutta byagambye mbu ajja kukola ki bw'anaaweebwa ensala ya kooti n'agiyitamu agenda okujja ebyo bajja okusinziirako okujulira. Godfrey Sempijja yakusekedde gweno ku Lwabukedde TV.